Kitalo nnyonnyini ddala TikTok ow'amaanyi afudde mu ntiisa era ng'ebyo n'ebisingako ngenda kubeera nga tembikutuusako mu details Mafisa Fahad Page era nga wano mbeerawo nnyo okubeera nga tekutuusako amawulire ag'enjawulo nga bwe gatambula mu bitundu by'eggwanga yonna yonna ssaako ne buli ggwanga video abeera nga ate ogindayikingirako comment section zibeera open wansi awo tekigenda kubeera nga ate osuulawo ndowooza ku byogenda okubeera nga ate olaba mu video kakati TikTok ono yafudde amannya ge abadde yeeyita Kashiringi Susan era nga abadde mwana influencer nga abeera nnyo ku TikTok awo akola videos ez'enjawulo sako ne ku ma radios ne ku ma TVs ag'enjawulo era nga byabadde asinga okubeera nga tayogerako abadde nga ayogera ku bulamu bwe kubanga abadde mwana wa buwala mwana muto naye nga yalwala akawuka ka mukenenya era nga abadde ngayo ng'abulirira abaana ab'enjawulo era nga ngenda kubeera nga tenkuterawo n'ezimu ku videos ze ziyesimbye okubeera nga temunange ayogerako era nga ekirwadde kyasobodde okubeera nga tekimumegga teyasobodde okubeera nga ate asimatuka ngenda kubeera nga tenkuterawo videos ze osobola okubeera nga ate owulira omwana ono byabadde nga ayogerako ebintu eby'enjawulo mpaka bwe yatuuse okubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno subscribinga bw'oba nga obadde kituma okubeera nga ate otwegattako ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga olwendo badde se video kamere nga tenkuterawo ensonga zino asako namawulire amala mangi nti mubaawo Sasoko kumala mama ni ngamba seba kanga kona mzanya mulala yena ngamba nona mujawa ayine kuma musajja gwasoko kwebaka n'embulamu mazima ga Katonda akwa mamanyi nenkoga mmere n'ennema bambudaabuda ne mu ddwaliro ne bambudaabuda n'eddagala lyannema n'okumira kuba nali ntya eddagala nze nemmirako eddagala kumalanga wiikisi 2 ezasooka ne baŋŋamba wezigwayo basooka ne bakuwa wiikisi 2 obugwayo ng'oddayo ne bakuwa endala nze saddayo nakuza lubuto netandika ebya juyisi n'ekyawana omanyi okukoga nga n'abayaye bambuuza kiki ng'oggwawo nga bwe bakiŋŋamba ate ndaba nga simanyi wenyinza kunnyonnyola nendowooza ab'ewaka we banayogera nalowooza ebintu bingi nogumyagumya juyisi olubuto lwagenda nasooka nempumulamu juyisi nenkozesa akasente ke nali nina nsooka nembeerako ewaka mu birowoozo ebingi bwe namala neŋŋamba kanzireyo nkole naye ku luno sadda mu juyisi babayaye baali batandise okunjogerako kiki olubuto lwe lukumazeewo kiki bali mikwano gyange naye nga sikyakaananika neŋŋenda netandika otambuza emmere alina mukwano gwange olwo era omukubira essimu teriiko tebangako nesawa kati tebangako mama we nagendayo naŋŋamba nze sikumanyi swale olubuto lunaalulekamu ddi guno ogwokubiri lwe yakomawo ogwokubiri bwe yadda luli yali ankwana bukwanyi ono we yali akomawo we yapapirira okukolera ebintu bwe yakomawo ne mwegatta nga bamaze otuwoowa
yagamba mpuye abasiraamu tebeba ntasaako baka ku mukazi nga si muwoowe mu Ramadhaani. Ekyali nentoba n'olubuto nentandika okutambuza emmere mpola mpola, nenva ne mu nnyumba gye nali mbeeramu, nengenda omukwano gwange entebe nangamba jangu tobeera wekka. Entebe road Kawuku ng'abeera mu nnyumba ya $5,000. Nangamba nze mbeera wano eno, jangu tubeere ffenna. Nentandika otambuza emmere n'olubuto. Kimu nakimugamba, nangamba wonoobeera wekka ate ebirowoozo bijja kuba bingi, oyinza n'okwekola ekikyamu. Nayagala n'okujja mu n'olubuto nga lwakula dda, nga lwali mu myezi nga 4.5. Nengamba wenna alugjamu ate neefa, ne Katonda tajja kunsaasira. Nali muwala musabi. Nengamba kangume n'olubuto, nentambuza emmere nga batiwa $5,000. Nenzijanga bwentyo nga yandiisa emmere nga yeewaka afumba emmere n'endya. Nagamba akasente ko katereke kajja kuyamba ng'ozaala. Era tayimu y'okuzaala bwe yatuuka, nengenda nenzaala eri mu gavumenti. Bwe nazaala jjukira naye mwana muwala muto, tamanyi byakunyiga biki. Naye banneyiba banyamba, banneyiba baawo. Era omukyala w'olubuto yazadde, naye nze sibimanyi biki, ne bajja ne banyiga ne bankola bwe bati. Omwana ye mulamu? Okubeera mulamu wabula Alan Cruz simanyi kuba omwana ono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omwana gwe bayita Suzani oba Suzi Kashiringi, omwana yabadde ebbanga lyonna okuva yakimanya nti alina obulwadde bwa siriimu, abadde agezaako nnyo okulaga awareness eri abaana banne, bawala banne n'omugigi gwaffe ng'abavubuka. Era abadde amanyi nti waakuwangaalako ebbanga okusinza bye bamugamba mu counseling. Naye kyannaku Allah subhanahu wa ta'ala yamujjuludde. Tusaba Allah ekitiibwa amuwe ekiwumulo ekirungi. Ekigambo ekyokubiri, baganda bange, mikwano gyange, bw'omanyi oli muvubuka ng'okyayina ebiruubirirwa mu maaso, emyaka nga 3 from now, ng'olina obwagazi, kuba ffenna tulina obwagazi. Ne bw'ofuna obwagazi, ba ne self control yaabwo. Bw'otosobola bucontrolling, at least bw'ofuna omwagalwa oba bw'ofuna kashuwa, please bw'oba olina obudde mugende mwekebeze. Bw'oba toyina budde, kozesa kondomu, kozesa akapiira, kozesa kagalimpitawa to save life. Ne bw'ozina ruutu esooka n'ogenda ku yookubiri n'ogenda ku yookusatu, ku yookuna still gyambale, ku yookusatu gyambale, ku yookuna gyambale, ku yookubiri gyambale, ku esooka gyambale. Kuba kiyinza okukukwasa ennaku ng'oli ku ndiri, ng'oli ku buliri bwo, olaajana n'obulwadde ku myaka emito ennyo, ng'oyagala okwejjusa singa, naye nga singa oyo takyakola ki, takyakuyamba. So olina kikola leero oleme kwejjusa nkya. Bw'ofunangayo kashuwako, bw'ofunangayo akamaaliko, nga mu butuufu toyina budde bugenda for check-ups, newankubadde omwesiga
as long as si mukyalawo wa waka kozesa akapiira, kozesa akapiira, kozesa akapiira. Uganda empya ekusange ng'oli steadfast, ng'oli mulamu. Nsaba Allah ekitiibwa awummuze mwannyinaffe oyo, mukwano gwaffe oyo, mukwano gw'abangi, amuwe ekiwummulo ekirungi ne gy'alaze Allah amugaziirize, amuteere ekitangaala. Naye bavubuka mwambale, 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 naddala nga gw'ogenda okukalakata si muganda wo, naddala nga gw'ogenda okukalakata si mukazi wo, naddala nga gw'ogenda okukalakata tomumanyi nnyo, mwambale. Ati si kyofa ebirala naye nga tofudde kawuka kano kakuteeke ku ndiri, otandike okwejjusa naye nga kwejjusa takyakuyamba, nga tomanyi na mutuufu ani yakakuwa. Mwe abawala abasiiba mu bibbaala nga munoonya abasajja, ku luno ozitwala ono, luli otwala oli, luli otwala oli. Mwe abasajja bambi mweddeko. Obulamu bwa siriimu, obulwadde bwa siriimu bwa ddala ate bukwata, ate ennaku zino bukwata nnyo. Bannayuganda bannange mwenna abakuŋŋaanye wano, bakomredi mwenna, abatuuze b'e Nateete, mwenna abatulaba wano bwe tuli e Nateete, nammwe abatulaba ku mutimbagano mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'ebweru w'eggwanga. Olunaku lwa leero mpulira okwetowaza okw'amaanyi, mpulira mpeereddwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo okuyimirira mu maaso gammwe basebo ne bannyabo okukkiriza okunominatingibwa okubeera pulezidenti wa Uganda okuva ku mwaka 2026 paka 2031. Njagala obbeebaza olw'obwesigwa bwe muzze munteekamu bukyanga nesoolayo okubakulembera. Mwajja mu bungi nnyo n'abatali b'ekyaddondo ne mutuwagira ekyaddondo. Bwe nesoolayo okubeera pulezidenti wa Uganda mu 2021 mwampagira ne mumpa obwesige basebo ne bannyabo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku lwa leero nga nyimiridde maaso gammwe basebo ne bannyabo, omutima gwange gujjudde obuzito, obuzito obw'obuvunaanyizibwa obutaswaza n'obutayiwa bwesige bwe mumpadde baganda bange. Nga tuli wamu, nga tutambulira wamu, nga tussa kimu, twetoolodde eggwanga lyonna nga tubuulira enjiri ey'enkyukakyuka eya Uganda empya. Era olunaku lwa leero oluvannyuma lw'okunominatingibwa tusimbudde ekigere nate ekisembula okutuukamu eyo ensi gye twegwanyisa, ensi ey'emirembe, okufuna independence eya nnamaddala, okufuna obwetwaze oba nnamaddala. Baganda bange bali wano okuva mu mwaka gwa 1962, emyaka egisukka mu 6 egiyise, buli nkyukakyuka y'obukulembeze mu Uganda ebadde bulubanya omusaayi, omusaayi gw'Abannayuganda, Abannayuganda abazze babuyaana olw'enkyukakyuka. Omusaayi ogwo nga Bannayuganda baguyiwa nga beewaddeyo kubanga abakulembeze ababadde nga babakulembera babadde babasuubiza okununulwa, naye ng'oluvannyuma lwa byonna babawaamu okunyigirizibwa. Okumala emyaka emiwanvu ennyo, emyaka 40, omusajja omu yekka bw'ati ne famire ye ne kagurupu k'abantu abatono banyigiriza ensi yaffe era nga bagifugira ku mudumu gwa mmundu. Babbye buli kyabugagga ekiri mu ggwanga muno, okuviira ddala ku golodi ow'e Kasanda ne Mubende paka kuw'e Kalamojja, okuva ku mafuta paka ku bitundu byaffe eby'omubiri, ne babba n'ebiwoowolo, ne babba n'ebiseera byaffe eby'omu maaso. Bannansi, Bannayuganda babakakanyizza ne babafuula abaddu ku ttaka ly'abajjajjaabwe. Babakakanyizza obwavu bwabwe ne babufuula ekyokulwanyisa, ekyokubakuumira mu mbeera eyo basobole okubakozesa nga bwe baagala.
naye ate baganda bange Uganda si njavu. Uganda tebangako njavu, Uganda nsingagga nnyo. Uganda nsingagga. Ettaka lya Uganda ly'ettaka erisinga obugimu wano mu Africa. Abantu ba Uganda bakozi, abantu ba Uganda basuubuzi, abantu ba Uganda bayiiya. Tuli bagagga nnyo mu zitalanta, tuli bagagga nnyo mu bitone baganda bange. Tulina ebyobugagga bingi n'ebitendo bingi ebituliko. Tuli bato, tuli b'amaanyi, tuli batetenkanya. Ensi yaffe y'emu ku nsi ezisinga obugagga, si wano mu Africa wabula mu nsi yonna. Mwalaba ku mawulire gye buvuddeko nga kyali ku mawulire ga nsi yonna tibaazudde deposit ya gold esinga obunene mu Uganda okwetolola ensi yonna. Tine golodi oyo yekka nga tokutte ku mafuta oba ku byobugagga eby'omutaka ebirala. Golodi yokka oyo asobola okukyusa Uganda n'esinga Dubai. N'olw'ensonga eyo njagala okuba n'olwaleero baganda bange mukimanye ekizibu kyaffe si bwavu. Ekizibu kyaffe si bbula lya bugagga. Nedda, ekizibu kyaffe baganda bange kya bukulembeze. Ekizibu kyaffe tulina obukulembeze obubi. Twetaaga obukulembeze obuweereza abantu so si kubanyigiriza. Twetaaga obukulembeze obugenda okusitula abantu so si okubafuula abaddu ku ttaka lyabwe. Bwebwo obukulembeze bwe tubaleetedde baganda bange mu busiime, mu butwale ne mu butuyambe tubuguse ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe ne ku lw'abazzukulu. Abaana ba maama abali wano, abaana ba taata abali wano, guno si gwe mulundi ogusoose nga tujja ne tuyimirira mu maaso gammwe nga tubaleetedde ekirooto kya Uganda empya eyeyagaza buli muntu. Twasooka okujja mu maaso gammwe gwali mwaka gwa 2021 emyaka 5 egiyise ne tubaleetera ekirooto ekya Uganda empya. Twavayo ne twesimbayo era ne mutuwagira. Naye olw'obutiitiizi lwabo bamusibira mu bbwa, ebikumi n'ebikumi by'abaganda baffe baakwatibwa ne basibibwa mu bumenyi bw'amateeka era nga bangi ku bo bakyali mukomera ne wenjogerera kati. Bangi baatulugunyizibwa, bangi baatemulwa, bangi baawambibwa ne babuzibwawo. Tetuddangamu na Balaba, Bakanata Muhammadi, Baddamulira, Bakibalama n'abalala. Tetuddangamu Balabako kubanga baababuzaayo, naye twagaana okupowa. Kati mmanyi tibangi abali wano muli mu kwebuuza era bangi baadde batubuuza naye kati ki ekituzzaayo mu kulonda? Lwaki tugenda mu eyo risk? Ne wano waliwo abeebuuza. Waliwo bangi nnyo baganda bange, muyinza okuba abali wano muli bagumu, ne tulina baganda baffe bangi nnyo nga tetulina obbawuliriza. Beebuuza nti lwaki tuddayo mu kulonda? Beebuuza nti lwaki tugenda mu risiki eya tiyagaasi, ey'amasasi, ey'emiggo, ey'okutulugunyizibwa? Bangi beebuuza lwaki tuddayo. Baganda bange, ansa yammwe yiino wano olunaku lwaleero. Tuddayo tutekinga eno risk. Tweteeka ku risk eno baganda bange, kubanga ate singa tetutekinga eno risk kitegeeza tuwanike. Twesanze nga tulina okulondako kimu, okusigala nga tulwana mu ngeri yonna esoboka oba okuwanika. Naye njagala okubategeeza baana ba maama nti bwe tuwanika ate ekyo kibi nnyo emirundi 10. Bwe tugwamu amaanyi olwaleero ne tuwanika kiba kitegeeza nti tetukyalina buyinza kukomplaininga ku bigenda maaso mu nsi yaffe. Bwe tuwanika baganda bange
kiba kitegeeza nti omwoyo omulwanyi ogwaliita Nabukenya, omwoyo omulwanyi ogwa Yasini Kawuma gwe batta, omwoyo omulwanyi ogwa Frank Senteza, emyoyo emirwanyi egy'Abaganda baffe bonna bonna abatemuddwa, singa tuwanika tuba tubaliddemu olukwe. Singa tuwanika tuba tubakoze bubi nnyo. Bwe tuwanika kitegeeza nti bawanguddwa, kitegeeza nti Frank Senteza awanguddwa ate nga tekisoboka. Yensonga lwaki tetusobola kuwanika baganda bange. Bwe tuwanika kiba kitegeeza baafiira bwereere. Bwe tuwanika kiba kitegeeza tuliddemu baganda baffe olukwe abakyali mu makomera olunaku lwaleero ku lw'eno struggle. Kitegeeza tuliddemu Edi Mutu olukwe. Kitegeeza Alex Waiswa Mufumbiro tumuliddemu olukwe. Kitegeeza Machete tumuliddemu olukwe ne baganda baffe bangi abali mu makomera, ng'ate baganda baffe abo babalira ku ffe. Baganda baffe abo beesize ffe. Baganda baffe abo olukoba balusibidde ku ffe okusigala nga tubalwanirira ffe abakyalina akalemberembe akatono, naffe tusobole okubajja mu bizibu bye balimu nabo bafune eddembe lyabwe. Y'ensonga lwaki tulina okulwana basebo ne bannyabo. N'olw'ensonga eyo kyonna ekibaawo tulina okusigala nga tukyagenda mu maaso, tulina okusigala nga tulwana, tulina okusigala nga tulemerako. Oli ne bwajja n'akugamba nti kacyansi k'okuwangula kali akatundu kamu ku 100, ako kacyansi tukakozese. Baganda bange gye tuyise wazibu okusinga we tuli, gye tuyise mu bizibu okusinga we tuli. Singa mulengeranga bwe nnengera, mwandirabye nti tuse